nze kyesagala kuwulira ennaku zino be bannaffe abatusuubiza tugende mu kalulu 2024 mu mukaaga n'ebizibu ebikajjuddemu ng'ekintu tusobola kukimala ddi tusobola okukimala na leero. So nze kyembasaba amaaso mugajeeri mugateeke wano buli omu yeekolemu omulimu tujeere ekizibu mu nsi. Kisobokera ddala era tujja kukikola okirabe. Eggwanga abantu miliyoni 4 tusobola tutya okukkiriza famire emu n'etufuga? Famire emu Mwami Museveni yakulira ensi yonna, mukyala we yayigiriza buli omu, minisita ayigiriza buli omu, mutabani we yaduumira amagye gonna. Oli mukodomi we oyo nti yatwala ebya Uganda ebweru byonna. Ffe nga tutudde tuli awo basajja nga batumalawo. Tojja kubamalawo emba nti mwekozeemu ki mu mulimu. So bassebo ne bannyabo nze mbasaba tuleme kubanga tuli awo twerumaaluma twogera bino na biri. Mbasaba twekolemu omulimu ogununula ensi yaffe. Nze nayingira ensiko nga nkyali mu myaka 2. Twawangula lutalo nga sinaweza myaka 3 wano. Ate nagenda mu nsiko nga ndi musawo omutendeke. Nava ne mmalwaliro ag'ebweru ya Uganda. Nali nfunirayo ssente nyingi. Nze sigendanga mu lutalo tinoonya mulimu nedda. Nze noonya mpangalire mu nsi gyempita eyange nga nsobola kutambula nga bwenkola ki. Tetuli kunoonya mirimu nedda, twagala nsi. Kati mpezeza emyaka 68. Bano bannange tebaagala mbajjukize nti Bayibuli yagamba ti ejjaffe 7. Bayibuli egamba nti emyaka gyaffe giri emeka? 7. Ab'e Masaka mu nnyambe n'ebiri gimpiteko nga tukyali mu buwambe. Twekolemu omulimu ekintu kino kikole ki? Kigwe. So bassebo ne bannyabo ffe tuli beeteefuteefu. Luno olutalo nabagambye nze nagenda kulwana nga ndi wa myaka 2. Lwammwe abavubuka njagala omuvubuka yenna gy'ali asituke amanye nti esaawa ekoze eki? Etuuse. Wano mbagamba mujja kutulaba n'omukadde kubanga olutalo teruliiko mukadde teruliiko ki? Teruliiko muto. Lutalo buli omu yenna bwe lujja alusitukiramu. Ffe tulwanirako abato kubanga ffe tetukyagenda kwenyumiriza mu nsi eno yammwe. Naye tetusobola bagamba nti nannyini mufu yakola ki? Yakwata awawunya. Abavubuka njagala muwoominge. Bavubuka muluwa sibalaba. Njagala Mwami Museveni ategeere nti tujja. Ategeere nti tukola ki? Tujja ddala. Era tujja si bigambo tukole ki? Tujje. Era ffenna nga tuli kintu kitya? Kintu kimu. So bassebo ne bannyabo basabye mugende buli omu yeekolemu omulimu. Mugutegedde omulimu gwe tulina okwekolamu. Neeno waggulu tutegeka ebigambo ebirala bigenda kukka bibatuukemu. Enkola yonna nga bw'eneekola ki? Nga bw'eneetambula. Njagala kubanga abamu babuuza
naye tugenda kulwana bwe tunaatuuka mu kalulu nga omusajja akyagaanye tunakola tutya okusooka nabagambye nti akalulu kennyini yakategeka yakalabirira yakola buli kimu bwe tuba tuzimbye amaanyi okuva kati ng'ekintu kyonna awulira kyetooloola n'ayagala okubba ne bwe baba bano bakozesa baabi abakama ajja kumanya tasobola kulangirira ekintu ekirala kyonna n'abaako wadda mu Uganda ajja kumanya nti omuliro gujja kubanga gukoledde takyalina wakola ki wayitira so muleme kulinda nti muligenda mu kalulu ne muwangulira eri ebbanga lyonna ekinaabaawo kyonna kitandika ddi kitandika leero mutandike okwekolamu omulimu tulwane anaafa affe anaalama akole ki alame naye ensi yaffe ekomewo mu mwebale nnyo bannamasaka sanyusa okubalaba omukama abampeera omukisa one Uganda one people one Uganda mwebale omukama mwide wano tununyemu. Hello? All right. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Bana sangairo okubabonaku esaawa eno tuli kusimbula tujja Busoga tujja Kamuli. This is just to inform all our friends, fans and supporters all over the world, but most importantly in Busoga. We are setting off now. We're going to Kamuli to commence our nationwide tour. We pray that all is going to go well. As usual, we encourage our teams to be disciplined. We know that the regime might want to impede us, but we have done everything within the law. We have ticked every box, and we are set. We are heading to Kamuli now. Thank you very much. President, do you think things are going to go well when police say you should not move because they halted the mobilization tour last time? But police has not written to us. Police has not written to us. We wrote to them. We know that everything we're doing is within the law, just like other political parties. We've seen other political parties moving. So we believe that for as long as we are doing everything within the law, we have no problem, and we hope the police will not break the law like they usually do. Police teyatuwandikiddeko bbaluwa yonna ntongole getuyimiriza okukola emirimu gyaffe ate tumanyi nti kye tukola tuli mu kikola mateeka ng'era bw'olaba ebibiina ebirala ne teams endala batambula abakikola amateeka olaba ne Muhoozi takikola mateeka naye atambula so buli muntu atambula buli kye tukola tukikolera amateeka. So tusuubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yo kennyini. Bwe tusuubira bwe twandisuubidde bwe twandyagadde kuba amateeka bwe galagira. Thank you very much. Okay. Kati bw'oba gw'otwala abantu mu palamenti wayagala ddi bwanika okusinga Nyanzi, wayagala ddi bwanika okusinga Mwannyoko Egomba kuba naye wamuwa kaadi ne Nyanzi wamuwa kaadi, lwaki tewabatwala mu palamenti? Mu bigambo byo Bannonda bali Masaka bakimanya kabonera. Bannonda ne bampa emyaka 5 manyi nti bajja kuntunira era bantunuulira okulaba bye bantu mukola mbikola. Kakati bajja kutuuka ekiseera nga bweredde omukisa okusalawo. Ekibiina kikuwa kaadi naye si kyekikulonda. Kaadi tetuganye yinza okubaako kyekugasseeko naye Dr. Abed Wanika ye Kasigo baawa kaadi baaziwa abantu 303 mu palamenti mulimu 57 ekitegeeza nti nabali basobola okuwa kaadi abantu ne bakugaana. Namulidde mukulu Kyagulanyi ng'ayogera nga bwe yatutwala naye ne nzijukira nti ne mukulu we yalimu Nyanzi ne mwannyina yalimu Egomba. Kati bw'oba gw'otwala abantu mu palamenti wayagala ddi bwanika okusinga Nyanzi, wayagala ddi bwanika okusinga Mwannyoko Egomba kuba naye wamuwa kaadi ne Nyanzi wamuwa kaadi, lwaki tewabatwala mu palamenti?